mabega njagala tukuume omutindo ffe kyekyatuleeta kulongoosa mutindo gwa bukulembeze mu Buganda ne mu Uganda era y'ensonga lwaki teweewuunya buli mwaka bakugamba nti omubaka we yateesezza eri ensonga emyaka 14 egy'omuddiringanwa. Ekyewuunyisa n'abawagira omukadde w'entebe bagamba nti nze ebisanja ebisatu bampadde nnyo, asaba kyamwenda nsaba kyakuna, bagamba nti era alinga Museveni, kale muvume nammwe ekyo bali kibavuma. Mbagamba nga sirina kutya nti mu kisanja ekijja kigenda kubeera ekyakkola nnyo. Abaleekaana muwulirize bwe muba mulina agawuliriza nti ekisanja ekijja kyakola bino: okuŋŋaanya abo bonna abaabula, ababadde basaasaanye olw'ebyobufuzi eby'ekito, abantu be bazze ne babagamba nti era Sseggona mukyawe ne bw'ononkyawa ekyo tekitereeza nsi. Kabaka bwe yabadde ng'awumbawumba omwaka yatugambye tukolere wamu. Nze kyenva neewaayo okukolera awamu n'abo abantyobodde, abamu nga tebalina na bisaanyizo kwatula linnya lyange naye ne bavuma, abamu nga tebalina wadde kimu kya 10 kye bayinza okukola ku ebyo bye nsobodde okukolera ensi eno. Abamu bambala obukoofiira, nze bwe nawolereza na bwambale ne nzigyawo court martial ne bavuma. N'abalala bagamba nti bakoledde nnyo ekibiina kya Nuupu mu kuvuma ffe abakizimba ebakitaasa ku Kibalama. Ebyo byonna bisusunkuna birerya. Ekyenkomerero, mujje tutuule wamu tuzimbe Uganda empya ffenna etwegombesa era erisanyusa abaana n'abazzukulu. Okumpemula tekirina gye kikuyambira kubanga nze gwewemula ndi Ssaalongo. Buli kyowemula nakyogera kubanga mmanyi omukolo gwakyo. Nze ndi Ssaalongo, nze nina layisensi emokkola si ggwe. Naye gwe n'akaana akamu kakyakulemya okuzaala ojja owemule Ssaalongo omenyekera bwereere. N'olwekyo mujje mikwano gyange tuzimbe Busiro empya. Mbanjulira Meeya Joseph Bitokote mbasaba mumuwagire mumuwe akalulu kubanga ey'ofiisi nkalu eyagibaddemu yasiibudde baamubuzaabuza. Mbasabira akalulu ak'omukyala Nuruyat Damba Nakawuka. Oluvannyuma nga tumaze okuwangula nawe tugenda okukola, kati ate munyongeddeko omulimu omunene ogw'okutungirira emiwaatwa enjatika ezireeteddwa mu kibiina kyaffe, ezireeteddwa mu bakulembeze bwa Buganda bannakigwanyizi. Kati tutandike okutungirira tuddewo, kigenda kutuzzaamu emabega, naye njagala mbagumya ab'Emaya ogwo omulimu tujja kugukola. Amalirize nga njogera ebigambo bino eri bakulu wange abavuga boodabooda, omulimu gwammwe gwa kitiibwa era mbaagaliza okugukola n'essanyu. Nsanyusa okubalaba, mbaagaliza okugukola n'essanyu, naye tugukola era omulimu ogw'obuwangaazi bwa famiriyo njagala okukole nga gukutambuza okukutuusa ku mulimu ogusingaawo, nga gukutambuza okukyusa famiriyo eriko okubeera abavuzi ba boodabooda. Mu boodabooda eyo mulimu omusomesa, mu boodabooda mulimu diguli y'obwalooya, mu boodabooda mulimu omusawo, mulimu yinginiya abagenda okukola ebyobwannaggwano. Weetaaga kukwata bulungi ate ng'okkiriza nti okugagawalako kuli mu mutwe gwo, mu kifuba kyo, mu mikono gyo, mu birowoozo ebirungi. Ebirowoozo eby'okuyomba, okuvuma, okumpemula, okungeya, okumeketa amannyo, okusiita ebigere, okowoola emizimu, ebyo tebigenda kututwala mu maaso mikwano gyange. Mujje tuteese kubanga ne Katonda agamba nti kale mujje tuteese tuzimbe Uganda empya. Tuve mu ebyo ebyokwerumaaluma abooluganda ng'ensenene mu ccupa. Bwe tunaatambulira awamu tujja kuwangula. Abavubuka abadde bankyomera njagala mbuuza ekibuuzo: omuntu bwe yeesimba ku munne abazze mulekamu oba kumugyamu?
ebeera nsonga omu abakubye penalty wadde sinze najjamu mukulu wange naye abamujjamu nabakubira engalo singa kisoboka bandinzigiddemu nekiyimba singa kisoboka bandiddemu ne manankani teri atayagala kuyita waweweevu bw'aba yavaamu agenda atereza ebintu ate omuntu eyandimuyambye okutereza ebintu yenze gwatayagala mumugamba njagala nga bwe mwagala nze nayimirira naye wano abamu nga mumungobya nga mungamba mbaleetedde omudongo emotoka emugijjukira ye yamunoonyeza akalulu n'agikuba kwa steering netuula okumala emyaka 4 eri ababadde batamanyi eno yennyini etudde emyaka 4 nga kwa steering gyeyakuba ebuze naye simusobozangako ekikulu kamalirize bwenti mukulu wange yabagamba nti nansuuza eby'omu nnyumba nti nayita akabbu mumuyambe kubanga mu mwezi gumu balooya bamumazeeko sente namuwolereza emyaka 17 teyayisa kabbo teyatunda kyamunju era nze mubi nkolereza ebibanja by'abakazi abanaku kiyimba byabye nembitaasa era nze mubi nti kubanga nze sibawa muleete abajjako byabasanze nabyo abooluganda katonda akyali mwesigwa tagenda baleetwa abantu bagenda kubanyaga agenda kukuumirawo nze abayamba okutaasa ebyammwe oba munsiimye oba temunsiimye Isaaya yawandiika mu ssula ya 26 olunyiriri olw'10 nti omubi ne bw'omukolera ebyekisa talyagala bya butuukirivu waliwo abakagenda kusiima byenkoze naye katonda waffe ali mukulu ajja kunsiima agenda kumpa obuwanguzi mummwe nsabye obuwanguzi nsaba katonda abakuume abakulembere abalungamye olunaku lwa 15 January lwakulonda si lwakulonderera mukama abeere nammwe Sawa sajja kwa kawandaala